to sign before elections. Don't you have the brain? Stupid. Akamifu ka NRM kafuuse kazibu nnyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo era nga tulabye ku bikonde, tulabye ku mpi, amasasi, okwevuma, okweyogerera ebisongovu n'ebirala bitalaze kifaananyi kirungi eri abo abeesimbyewo n'abazze okubalonda. Jjukira okulonda kubadde kwa kusimba mu mugongo. Kye nnaalisabye kibe nga kikyusibwamu olw'embeera nti abantu feelings babadde bazifunirawo olwabo babadde balyeba bannaabwe mu bifo we balondedde. Kaakati nga tutunuulira Eyiganga municipality ewa retired Colonel Moses akubye omu ku bayambi be MP lwakwetuminkiriza n'asayininga ku foomu kwe bawandiika ebyo bivudde mu kulonda nga tebinnateekebwako. Simanyi oba abadde mu bwangu oba ssente ze bamuwadde ze ntono oba abadde alina candidate omulala gwe yakoledde ekicuba naye nga mukama we olubitegeddeko amuyisizaamu MP ez'obwangu ate era n'abanga agenda maaso n'okwemulugunya oba okulaga obutali bumativu eri ababadde batambuza okulonda mu polling stations endala ez'enjawulo. Obukambwe bwadde bungi nnyo naye ng'era twongedde mu maaso n'okubanga ate tulondoola ebibadde bigenda mu maaso essembabule. Jjukira nti ono Ssembabule ye ne bwe tubadde tuyingira akalulu vaawo mpitewo bwe tutandikidde wali emabega kubadde kuwanyisiganya bigambo kulaga lyanyi. Jjukira lwo n'omuntu eyakubwa essasi gye buvuddeko era nga olwaleero byongedde okubanga byoleka lwatu nti bakandidate okuli General Rashande ne Ssekikubo tebalima kambugu. Buli omu ayongera okulaga nti ye mutuufu okubeera nga atakwata kaadi ya NRM essembabule. Simanyi kiri mu Ssembabule naye nga bo eryanyi eva liba lingi buli wabeerawo akaseera ak'okubanga buli omu ayolesa obuyinza mu kitundu ekyo. Ekatakwi ye wava Vice President wa Uganda Oweekitiibwa Jessica Alupo yesimbidde line ng'era bakandidates abalala kye bakoze mu bitundu ebyenjawulo. Ekyenjawulo nti candidate wabadde agenda mu line kibadde ki-influencinga abalonzi okubeera nga bamusimbako emabega mu bungi okubeera nga ate bamugirayo ekifaananyi ekyobumu okusinga ababadde bateekayo ebifaananyi byabwe ate abantu babeera nga basimba ku ebyo. Nga tugenze ekakumiro era Prime Minister wa Uganda Java Oweekitiibwa Nabbanja naye yeetabye mu kulonda era asimbye line ebaddemu abantu abangi. Mbagambye candidate okwebererawo kibadde kimuyambako okuinfluencinga abalonzi okubeera nga ate badda ku side ye mu nkola ey'okusimba ku mugongo okusinga kw'oyo abadde ateekawo ekifaananyi ng'era abantu babadde bayinza obutajjayo bulungi bubaka bwabwe oba kulaga mukwano na bwagazi eri oyo candidate abadde taliiwo. Kyova nti bibadde bikyukamu. Candidate walondedde babadde bamulonda mu bungi gy'atabadde nga bikyukamu. Kisinzira buli omu wabadde ayina amaanyi. So mu by'okulonda akalulu kabadde balanced mukko mu bitundu ebimu ate ebirala ne kabeera nga kibadde kyekubira side emu. Essoloti balwanye bafunye ebiwundu era abamu tubalabeko nga batwalibwa mu ddwaliro nga basibiddwa ebiwundu ebyo babisibye plaster n'ebirala. We tugenda ew'omubaka Kagabo Twaha Bukoto South twogera Lwengo District oyo ye ku bye tusembeyo okubeera nga tufuna abantu bali banga tebamulabizzaako ku kalulu. Sigamba nti bye byenkomeredde naye okusinzira ku ebyo bye tusembeyo okubanga tufuna babadde bakyamuleebyeza nno ddala. Jjukira nti ono yakava mu kibiina kya NUP era n'asalawo okubanga yeegatta ku NRM ng'era gy'alabamu ekitangaala ng'era akkiriza nti oyo yenna anaamwesimbako mu kifo kye kyalimu ng'omubaka wa paaliyamenti ng'ali ku kadi ye NRM ayinza obutamumegga. So basoose mumegga mu kamyufu nga ndi ku ebyo ebiriwo nga tetunnatuuka ku bisembayo. So tulindiridde okulaba agenda kubanga ate akikola atya mukali aka bonna era agenda kubanga ate ayesimbawo atya singa n'abatafunye kadi ya kibiina kya NRM. Nga tugenze mu Adjumani Town Council omukulu General Moses Ali
neera yeetabye mu kulonda nga layini agyetabyemu ng'atudde mu ntebe ye. Bino byonna yongera kulaga maanyi nti akyasobola. Omanyi ku sayidi eyo abantu boogedde ebyenjawulo nga bakuba torch mu maanyi g'omukulembeze General Moses Ali, naye ye abaddamu nabikola nti ajja kuba nga asobola era wakwetaba mu kalulu akaddako. Ndabye nga naye obuwagizi bwe buli walondedde, simanyi bitundu ebirala, so tulinze tulabe obuwanguzi bwe oba kigenda kufaanana kitya sayidi eyo. Ennebi yo balinda celebration kyendowooza, kuba buli gwendaba signs ziraga nti Minisita Nyamutoolo yali ewangulira kaadi y'omubaka omukyala ow'ennebi. So awo nawo tulindiridde tulabe mukyala w'omuyimbi Eddie Kenzo agenda kubanga akola atya ate okulaba nga yeetegekera akalulu ka bonna akagenda okubeera nga kayinda essaawa yonna. So bino byonna bye mulaba bannyabo ne bassebo babiyita biranga nseenene. Kikyali kituuza naye nga okutya kungi nnyo olw'okuba nti byonna ebirabikidde mu kulonda kuno bitiisaamukko era biwa akaseera akazibu ebitongole ng'ekyokwerinda kosa n'ekitongole eky'ebyokulonda okuba nga beeteekateeka ekimala tusobole okuba nti tulaba ku mbeera nga gye tulabye mu kalulu kano. Nze Lujja ne Tone, eno ye Cavuton Music. Essaawa yonna tujja kuba nga tubongera ate ebinaaba bivuddeyo naddala eri abawanguzi, ne twongerezaako n'embeera yaabo bye banaabawangudde kosa n'ekibiina kya NRM bye kinaaba kyongedde okuba nga bivaayo okututegeeza eri abakandidates baakyo n'enteekateeka nga bwe beeyimiridde ey'akalulu okutwaliza ewamu. Akuume. Amannya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Ali Hira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba Biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola Biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati, okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya Biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb Home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu, ojja nangoye zo zokka, gasangibwa Namugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi, oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakommodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family, nammwe abategese bu party obw'enjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo